okwekalakaasa okw'emirembe okuvumirira abali b'embuzi. Yagambye number one patriot kale ate waba number one patriot muwooza abeera number two patriot waba number two patriot fe abasigadde tulina kubeera ba number three fenna. So mbakubiriza abavubuka mwena luli nabagamba temugenda kukuba mugenda kugwa muliro timwakuvuddemu ate mugamba minisitule twaka tojja tugeyo. Yes, abamu twabayambyeko jjo bafulumye n'abamu olwaleero abasobola abantu bagenzi basaba production warrant bafulume. Abaana babasigadde gavumenti negamba nti abo si balungi gavumenti ekyabanoonyerezaako naye nabo nja kusaba pulezidenti akoleki abasonyiwe. Then ensonga ebadde mu ddiiro ebbanga eddene ey'abavubuka aba National Unity Platform Right Honorable Joel Senyonyi yampa list yagisubmitting amaaso ga Parliament. List eyo nengitekako kye tuyita covering letter n'okusaba kw'abasibe bennyini. Abasibe bennyini aba NUP basaba abawerera ddala 28 29 abasayininga nebatekako n'ebinkumu n'esiginica nga basaba okuva mu kkomera Luzira ne basaba nti baba beeyimirirwe. Nenkwata fayiro eyo nenjwa omukulembeze w'eggwanga wenjogerera bino eri ku meeza y'omukulembeze erinze Maseye ogamba nti abaana abo bakole ki abeeyimirire kuba twamusaba ye kubanga abamu basaba okweyimirira ne babagamba tebalina ababeeyimirira tebali substantial sureties tebali substantial. So ne tumusaba president wetwaliyo n'omuvuka gwe bayita kansala gwe bayita Dr. Katerega ow'e Masaka ne tumusaba abaana abo abeeyimirire abate nsuubiranga katusabe youth day egenda okutuuka nga kirowoozeza baana bafunye obudde oba tafunye budde Christmas egenda okutuuka nga abaana abo bakoze ki bayimbuddwa nabo badaabirizibwe bayambibwe bave mu mbeera ebadde mu kkomera bafulume mu badde ebweru beetabe mu kukulaakulanya Uganda. Ndowooza buli munnayuganda kyeyandyagadde okuwulira so byebyo byembadde byalobalamu teekayo kankyogere njagala mubeere rwede muli rwede njagala okwebaza pulezidenti wange omukulembeze w'eggwanga chairman wa NRM ate nga ye omuyima oba patron wa PLU General Museveni olw'ekikolwa ekirungi kyakoze olunaku lwa leero okuwa namwandu mukomugenzi sec member okuva e Karamoja eyatuvuddeko ennaku 2 emabega nga musazeewo okumugulira ennyumba akulizemu abaana. President n'asalawo abaana 6 bonna abaweeki school fees paka lwe banaakoowa okusoma. President n'agamba nti omukyala w'omugenzi amuwadde omulimu kati obukulembeze bwe tubagamba omukulembeze omutufu walina okubeera. So n'omukulembeze agenda ku social media n'asaba abantu basonde sente z'okugula kapicha ke miliyoni 2.5 yateeseko emitwalo 7 abalala ne baleeta endala ne basista bange bano ababeera ebweru lyomu yaweereza 5 10 13 ne bagula pichi naye nga yalina sente nyingi. That's not right, Robert Kyagulanyi, my brother. Let us work for Uganda and let us share this big fish you have. Aina kechi nene aina sente nyingi gomula boyo Robert naye osonda otya kapichi. Actually Robert Kyagulanyi, Honorable Robert Kyagulanyi ne bano ababaka ba NUP ono omubaka we wa Kiso bafuna obukadde 10. Lwaki ezo miliyoni 10 ze bafuna ababaka bano aba NUP tebagula bupichi ne bagaba mu foto okusonda okuyita ku Facebook? Lekera okusonda mukole ebintu nga President Museveni byakola. Kyajinza oba baguddeko emisango gy'okufuuka abagwagwa mu nsi yaabwe mb'okwata ekipapula n'ogamba nti ndaga obutali bumativu olwo ofuuse obusirusiru mu ggwanga ogwo gwali gufuuse ddi omusango becoming public nuisance. Baabasibye mujjukire nti amakomera gajjudde but mwalabye gye Honorable Zaaka ali mu kkomera, Kirumira ali mu kkomera, Tebandeka ali mu kkomera nga mukimanyi nti gino misango gya byabufuzi. Gavumenti yatandika ddi okusalirawo ebibiina by'obufuzi ddi lw'otuula mu meeting era ddi lw'otatuula. Twabawandiikira ebbaluwa nga 12 tubasaba kololo ne bagaana tugenze ku kitebe ekavule nabo batugobyewo. Kaakati Uganda ew'ekitiibwa enfuga ey'ebibiina ebyenjawulo Speaker mutegeeza kino tumuwa ekitiibwa tujja kukimuwa naye mpaka nga naye akkiriza nti twajja kukiikirira abantu. Tuli wano ku nsonga z'abantu tuteekwa okuzza ekitiibwa kya Paalamenti tuteekwa okutiza ekitiibwa kya Paalamenti. Bino bye mulaba commission etuula Joel Senyonyi nga leader of opposition tebamuyita okuva ddi. Speaker yennyini ku fulo yagamba mbu Joel tebamuyita mu commission kubanga commission tetuulanga.
commission tetulanga bayisa batya budget ya parliament nga commission tetudde prime minister muwulidde nga naga nti nange ebya commission sikyabitegeera bagituusanga siriiwo kakati parliament oba tesobola kugoberera amateeka ga administration then tunasobola tutya okuteekawo empisa mu bitongole bya gavumenti ebiranga naffe nga parliament tugoberedde mateeka so tusooke tutereeze ennyumba eno tukimanyi bajja kubawo okutiisibwatiisibwa kyonna ekijja tukirinze kyonna ekijja simanyi mu constituency zaabo aboogera tujja kuteekayo abantu babaleete nsavinga emyaka 5 nga nnimu ensi okusinga okusavingira ebisanja ebisabo nga ffe twonoonye eggwanga n'abalala olumu oli n'agamba n'alitaddeko omukono naye ono ondya naye ebitumbuuwa n'alitaddeko omukono naye ono wetugoba naye eddiiru n'amusisinkana ntya mu ddiiru zaffe n'alitaddeko ebintu bingi ekisuze ezo ezibaddewo naffe bennyini twagenda okuteekako omukono si lwakuba nti no twalina empalana kwabo naye twateekako ng'abalonzi batutaddeko omuliro batugamba muteekeeko mulage nti namwe temukkiririza mu bukumpanya buno si corruption wabula obukumpanya kubanga obukumpanya bwanjawulo nnyo ne corruption naffe ne tuteekako omukono nga tuvumirira obukumpanya kati luli baalinga batugamba oteekako omukono simanyi gw'oli muganda ne tubabulya nti kino sikiriiko mawanga kubanga bakomishona bonna betulinako si baganda si bateeso si bakyoli we have a representation of commissioners from different tribes katuba tutaddeko noono omusajja omulaba ono omubugwala mwennyini awedde emirimu naye ataddeko omukono gwe njagala oli ava eri amugandi wati wataddeko omukono goba ab'ebitiibwa era ajja kugamba nti ebisikola ki sibimanyi kakati noono ataddeko kuba ono ye basobola omulumba otaddeko ogobe muganda muno simanyi otaddeko ki kati n'omulugwala wuuno naye genda omulumbe nti no nti yataddeko n'agoba omuganda ajja kubuza oba sente yaziteekerawo baganda kakati eno accountability gye tulwanyisa ffenna naffe sekikuba atulaze ekkubo nti we should walk on the talk kubanga sebo naawe osanze okusomoozebwa kungi olala nalaba ekivubuka ekyalaga akabina kakyebweru nakyo nga kijja wano mu palamenti nga kigamba kikufiirako nenga nti weewaawe sikukkiririzaamu gwe nga gwe omuntu naye koozi yo nja kulwana naawe okulaba nti nookola ki ogiggusa era sikyayinzaawe seekwese okutuula naawe nalibadde situula naawe lwakuba nti akadde ke tulimu kazibu nnyo tugenda mu malwaliro teri ddagala naga gavumenti sebo njagala nakuleeta kiteeso tulekerengawo okuwa national medical stores sente kubanga kitugasa kinga parliament kuappropriatinga sente zigende mu malwaliro naga gavumenti nenge eddagala bagulagule ne twerazaako enziro amakubo tegakolebwa abakozi ba gavumenti basula bubi n'osanga owa poliisi ng'asula nga refugee amofiisa ng'asula nga refugee mubalaba bawujja abaana emiggo n'olaba ekiyumba kyaddamu akawungeezi okwekwekamu maaso n'ogamba ono omuntu oba munoonyi wa buddamu nagamba oyo yafande gwalabye wali mu uniform akuba abantu mu corruption kakati naffe nokozi gy'oleese wano oliwo NRM nze ndi musajja wa DP ono omusajja wa Piero yu naye nga we NRM n'abalala aba NUP bataddeko emikono kigenda kutwewuunyisa nnyo owoopposition okuvaayo oyogere ovumirire obulyako obuliwo nga watidde okujja okussaako omukono wano naddala aboopposition kubanga ffe twalibadde endabirwamu twakkiriza nti guno omulembe abasajja baguseetingira mu bubbi naye olwokuba nti ffe tuli ku sayidi eno ffe twalibadde tusooka era tubasaba mutupabulishingire n'amanya g'aboopposition babawe n'ensonga lwaki tebaataddeko mikono gyabwe sebo tukwebaza nnyo